Wewe restaurant chimana yes munange gwatulaba era atubuliriza Kyagulanyi Ssentamu Robert amaze okubeera nga atuuka mu kuziika jjajja wa Eddie Mutwe ne Busujju era nga kyekinyini kyoliko kyolaba abantu babuuza Arua omukulembeze gwe balonda tutegeezeddwa nti ene Busujju tebalonda ku kale eyitibwa ya yero. Yes, tutegeezeddwa nti ene Busujju tebalonda ku kala eyitibwa yero era nga abantu beebuuza Arua oyo gwe balonda oyo omukulembeze waabwe emmoroka ya Kyagulanyi Ssentamu Robert ogiraba abantu babuuza omukulembeze gwe twalonda Arua naye nga yeye emmotoka ye gwagitegeera amagye gonna gasazeewo gonna gaago weegali kati munange yita munno omukulembeze atuuse okuziika jjajja wa Eddie Mutwe. Yes, netiwaaka Busujju agitawaanya Queen Mino gitawaanya netiwaaka ye Busujju mbi nnyo abaana bonna kwe bali ku guard okusobola okubeera nga bawa omukulembeze security be basookayo ku guard oyo ghetto speaker. Yes, yegwanyiza ekifo ky'obwa speaker. Yes, omukulembeze wuuyo atuuse abantu bagamba wuuyo ali mu mmotoka ye mabega eyo kati gwe munange tegeeza munno bw'oba obadde okyali mu mirimu gy'abakama abo basooka obagambe nti nno Kyagulanyi omukulembeze gwe twalonda atuuse katusooke tumale okubeera nga nte tumale okulaba omukulembeze waffe tumugoberere ate gy'abeera ng'agenze. Yes, kati gweno yes Sharon waali nnyo ayo ye fuutu soja. Yes, bafuutu soja abo bamanyi babeerawo nnyo. Yes, okubeera nga bawa president security oluvannyuma lw'okubeera nga security ye yonna yakwatibwa eri mu bitundu ebyekalangala era nga kati bali kitalya. Kyenkugamba amawulire amalungi bakomulodi bannaffe bakomawo olunaku olw'enkya mu kooti emakindye ekyo kyenyinza okutegeeza kyeyali ng'oyite muno ate omugamba omukulembeze atuuse mu kuziika jjajja wa Eddie Mutwe wano e Busujju. Semaisima ge mannya okubeera nga nkuweereza Semaisima ge mannya nga nkuweerereza ku Patricia Sewungu page era ng'osheyalinga ntolayiki ng'oyite muno obagamba omukulembeze yalagirwa atuuse ali mabega emmotoka yagirimu bw'omu ali mabega agenda abantu abawuubirako katono nnyo mu ddirisa kubanga guno omukolo gwa kuziika bafuutu soja kwe bali. Abantu b'e Busujju bagambye tebalonda muntu omusajja ntegeeza n'aŋŋamba nti ne Busujju polling station emu yokka ndowooza mulaba kalwange e Busujju.